Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikola ko mikwano bekwata. Wende ate nabulida tabana balideko. Ate bakasitoma tebanajja. Watira gye bagamba bucket. Neda kyengamba oba otandika osobola mugulira ensawo wakoze ne bitatambula Tefa. Obumonde tebufa obunywa wansi tebufa bubeerawo n'omugulira butto kikalayi sigiri Butto ezimana tamsalita abiri. Kikalayi sigiri ne bucket enjere erabiranamu Junior agambye n'ekifo wakolera n'ekifo n'ekimeeza kwanatereka obubaketi n'ekimeeza ne ambulera enkuba wettonya n'obusaani ne fooka awo kati alina ogulako ogundi obugreen awo n'obusepiki obutonotono n'obusigirigiri wateekako akabeji akakadde 1 million emukole kubalamu awo nawe bala mangu Millicent oli wayafule akakadde kamu nafule kale womuwa akakadde atandika ukoze ekimeeza nosasula rent wateeka kale wandibadde obukadde nga bubiri kamu oba otetenkanya nga weeyiyawo nga bw'omayinze bwenjiriba kati omutima omuwa bubiri n'ogamba nalonga entandikwa yiyo bizinesi tegamba kamu kamuyiribe bubiri bwa ntandikwa osuula kati kamu kale kakola naye osuulamu ez'ebigwa tebirase teyeekwasa kubanga ekimeeza omanya ebyo ebimeeza biseera ebyo okutandika okusetinga ekintu ekyo oyinza okyogera wano nga kyalayisi naye kyabbeeyi era nogwetaliwankipusi segamba oba emitwalo nga 2 naye muganda wange bino kumazanga miliyoni birimu ambuleera waliwo n'akatebe waliwo ayinza okujja ng'aliiraawo ate ayagala executive ng'abawa akatebe batuule wali balye kubise ne serefi omanyi oba buchipusi bw'okukkuba bumanyi okuwooma n'okusinga ziri ez'ebbeeyi okola kano akatebe akawanvu nga kali mutwalo akagumu then n'akakola ng'emmeeza mu maaso bali nga batulawo baliirako nga za ssomero ne ambuleera kati kitegeeza ebirooto bya Naalongo biba biwedde miliyoni nga 2.2 n'essimu ya WhatsApp ebirooto bye moba mulota simanya kalina simanya mulota ki oba mmotoka ye Naalongo omutima aba musanyufu era bye byamututte okusaba bwekirebe WhatsApp n'entandikwa nedda ogyogedde bubi WhatsApp bweba obadde otegeeza kyendala simanyi yiye so Naalongo tuba tumumaze abavudde mu ddiini inshallah oba olinawo n'omukozi olyekolera tuyeetaga mukozi awo katubikwase Katonda atuwulira katusabe gye tuvudde nga wabadde wala nga bwewalire n'ogenda enansa naye nze obwo buchipusi bumpomera naye bamanyi okuteerako obunyama ng'obugenda okukwata emmese
nalongo olidde bagala ekifika kiwera bakuwa obunyama nga bulinga obw'okutega emmese n'ogamba kati batega mmese oba bawa muntu kulya ate nalonga tofuna n'obwambalo bwa kusika chipusi buno bu epuloni nyakiriya nga bakubako ku mapeesa nga baga kiki nalongo oli stede abaana lwaki baba tebalya kati emmere eva mu nnyumba wamu musooka gikusa ate bo bafa enjala ate balya ekiko balya mbyonoonye nfudde bizinesi kati ate babitunda beerumya ekikiggwe bizinesi ndijjoonoona nze ŋŋambye ku bunyama bwennyini nate bazirya meka nga bazikooye nedda olaba nze ndabira mu bakefusi bazibawa ne bazirya ne bazikuta simanyi eze Uganda naye ez'ebweru bakirya ekyokulya n'okisaavinga kasitoma nga ku mutima wakikuta yes ate ozirya meka nga zikutamye ng'oyagala ttooke bazirya mama musooka zikuta ate olowooza buli zosiisa buli lunaku ziggwawo teziggwawo olaba enoka yanyumiza ku KFC y'e Bulenga we yatundiranga kasooli nga eyanyumiza nti shifa olweggulo bafikka ebifi babituwa ne tubirya bisoka kola ki kufikka so ekirooto kya Naalongo kati kikwase Katonda WhatsApp ne bizinesi ya chipusi kitegeeza WhatsApp era omuntu bw'ateeka mu Naalongo 3,000,000 ngenda kyonoona ngenda kwonoona ekigambo kye Naalongo wama bakigamba batya smartphone ng'eriko WhatsApp WhatsApp so kati kikwase Katonda tomanya atukubirako awo muzira kisa olaba Naalongo ne bakimukolera n'ava mu ddiiro tuba tukyali mu Garden Millicent Mastishine ate munnange lowooza Naalongo asobola okukola ssente eyo ate n'atazituleetera wano mu Kyeyamaanizi baaga olaba takola naye era atuleetera so Mukama mu blessing tumusabire omanyi tunyumyako okubitawaanya ne tweteeka mu ssaala ffenna naffe tukyalina bye tuloota bambi nga Museka Junior musomyeyo ka comment akagamba nedda mutugambe temuli kulaba tufunyeyo contribution ya Eploni mukube mu ngalo bizinesi ate mwe bano baseka n'ekyokumutwe kino ekikoofiira tatuwa Eploni yokka kino ekyaba chef ate Naalongo nkubulire Naalongo nze mpulira okukkiriza nti Mukama agenda kukikola okuva bwe natuula naawe wano mu nnyumba ne nkugamba ebigambo byange n'obikkiririzamu nali manyi bijja kukunyiiza bw'otanyiiga ne mmanyi oli mukyala mulungi kati ate n'okyuka n'obeera mulungi nnyo Mukama n'akitukolera ekirooto n'akituukiriza Naalongo beera muyonjo mu bizinensi yo olaba kati obuyonjo gali batta tukanga ntajja njamuwa baketi dazini za chipsi mwefoko dazini sati wuliriza mwe bizinesi ya Naalongo etandise muwe ani awandiika bannange oba Eploni bambi mumuwandiika atuwe enamba twagalako ekyokumutwe ani swagamba moyo agenda tuwa Eploni n'ekyokumutwe n'essaazi wuuno tutandise wandiika wali taito oteekewo God bless us Naalongo Mastishine munda mu gadi wanje Mastishine munda mu gadi Naalongo mwali ebintu nno bibanga yayiningidde
twakola omukolo ekabaalo oguli mu miliyoni eba 7 nga twatandika tetulina wadde 10,000 si kibi okuloota watandika naki free minutes za Paris 20 minutes bazi zakero bwe ningamba zero nyiro zikuberamu shifa satika kwa yadi twatandika ne minutes ez'obwerere Ambulera ani agituwadde wulira mera ne mwana yebase ne bakati 2 ani soda mama bazinzijemo banazikuja bani mukata omuzindalo mwogererawo atubulire baketi kikala kyatuwadde transparent oba endala ezitereka ebintu agambye mumpandikire apron umbrella enkofiira ne baketi 2 obubiri mwabadde mwogedde bungi ekirimu ekitwala sente nyingi kimeeza kati aha muwandiise baketi 2 ezo eza transparent ennene ajja tuwa kyetwagala nkimanyi muwandiise za liters mmeka tatwawuliddewo kale tugende n'ekyo zonna muteekeewo liita ze mwagala oli yagambye gwe baketi eri fevale eba 10 liters 20 liters eba nnene nnyo ekibaketi kati muteekeewo eyo ezo ze ziba zigendamu ebyokulya kati ono bw'abanga atuwadde zigendamu ebyokulya nze nja muwayo etereka bwamu ebintu muwayo drum emu ulira drum kyekiye drum bucket emu muweeyo dozens 2 eza Millicent gwabawandiika kati yagala omugagga agenda spendinga sente ate yabawandiika alina okuwa abagagga ekitiibwa sinabyogerako babuuza bagambye wulira message bagambye Nalongo bucket gyayagala gye bajja omuwa mbu zonna z'oyagala ene you want bannange byenjagala ebyo ku lunaku lwa pulimiya ya Ndaalimba tugenda kufunirako omuntu bizinesi kati tunoonya kimeeza entebe Ambulera twafunye mwagiwandiise n'ensawo y'obumonde kati wali Namanda wabulayo ensawo y'obumonde sawo y'amanda sigire neneko ekifo ekitegeeza tutandike n'onnoonya ekifo tumanye rent bagambye bagenda gituwa nejjalo nkoze kala yegirako kino ekintu ekisena bakigula kyokka kya 2 alimba Millicent Julia nawe olimba oleeta wagula myaka jadda bannange tuleke ebintu babyongeza mbwene ejjaalo ya 2,000 ne sayizi emata tetukasobola ayinza okuba yagula jiiko olaba ne jiiko ennumu ziri mu 15,000 eri mu 5 mukwano ebyo byentunda mbimanyi nnyo kakati bannaye simanyi kubanga mami shifa tekijja kumbeera kyangu kutambuza drum bucket eno gijja buwa majje tuuseemu katugenda kola simanyi oba tunaafuna bwe bagitunda okumpi bwe banaba banseerolo nga njiyingiramu manyira kunziba naye muliza okweyo esowaani za chips tonoonya fooko tonoonya negenda otereka ebintu tonoonya Nalongodde wano kati jangu olinaana omugagga nze kinnabagagga yeetala naye Nalongo tukyalinayokola ku capital tutandika ne chipusi z'amagi tutandika plain n'amagi batunaweza bakasitoma nga demandi yeyongedde nga tugulayo bakasitoma batandika okukola oda yaabwe muli aga chipusi abula junior eyo violence okitegedde kati tandika otambula nga gwe bayita business woman kulanga ayose engoye ne bannuma era abawadde bannuma be bananda
babanga ndi bulala banagamba mukazi ya Diana ono. Ekikulu mu byonna maama wange olaba bizinesi eyo tennatuuka owulira bizinesi eyo tennaba naye nze mmanyi ejja kukola ki obuyonjo kintu kikulu nze Noel simala galya I'm telling you siryalya bw'onoddira akaana kali ku mugongo kakaba eminyira gikulukuta va mu byokulya by'abantu I'm telling you ekyo yino kirowoozaako girira gende woli muyonjo ebisigadde tulinde bizinesi etandike nze amagezi nga yina njagga kuwa olaba osobola otandika ng'ebyokusaaga ne chips n'ofuna ssente n'otekawo ne fridge bulungi nnyo n'otandika sima aisomu bulungi nnyo n'ekirala ojja kufumbangaawo n'akacaayi yes akacaayi Junior tuwadde binika yes kakati ekirala kiri ezo nzitunda naye kanjira ndowooza negwe dabayo omanyi nti nze nyine owantwe bino byoba bize nyine ewantwala nga nywe cyayi nga wa 15 ekikopo naye ng'awooma nga waliwo abaafumbanga amata ga kasanvu naye nga ekintwalawo mata gawunya akawoowo maka abantu tujja kukola ebirungo bya caayi osipayisinga kacaayi omukalu abasajja basemaka ne baleka caayi wewaka ne banywa owuwo maama caayi eno nga batusedde mukwano tugenda munywera ku 5 wameno mukwano gw'oyagala amanda Nalongo ayagala chips okutegeera obadde olowooza yantunza amanda kwekwasa yes omuntu ayinza okugamba amanda tegatunda singa bampa chips n'amanda ogalaba mukwano omuntu omuleka mangu nnyo ng'otunze ensawo nnamba naye bakuwa akalobo ako ne bagamba gapime anti ng'ojja kukimaga 10 oyagala bakwongeza obulobo 3 nako simangu gakugyamu ssente amena wama kyoteesa kwata biteeso tubyaniriza kino kifenna famire kitukwatako kale chipusi ezo nnungi naye Nalongo abaana ensonga y'abaana bato akati mami chipusi mami kyembadde nsaba abaana oli butto biri bintu yokya abalongo bakyali bato kale waliwo agambyeko oba amanda kale Nalongo yeyeso oti ng'omulimu gwawula ayagala chapati naye abaana bano bato gundi chipusi ayagala chipusi naye abaana nani kakati bwe yabadde mu kusaba yagenze nabo abaana wagenze nabo basigala waka n'ekirala mami Shifa kyembadde njagala okugamba mami Shifa kyembadde njagala okugamba sinsi nti ekirowoozo kizza olwaleero kaka tufunyewo idea endala ku Sunday ejja Nalongo ajje ng'amaze okulowooza bulungi kiki ekinaabeera ekirungi kyayagala njagala mudaala gwa chipusi lwa nsonga yennyabo nze siri mukazi mukyafu ennyabo abaana bange obalaba nze abaana bange babeera waka nsisobola bateeka ku bizinesi y'abantu naye mpulira kyo ekirooto kyange kale omutima gwo we guli we tuba tusimbulira omuntu bw'abanga kyayagala obutatwekwasa tukole ekimuli kuki nze mpandiikaako emitwalo 2 binika tugenda sooka tufune binika ya bikopo 5 nekyeza binika zisindikire nze emitwalo 2.5 ennungi good quality njaba wa good quality thank you 3 liters ayagala lita 5 akolesa tukitundu lita 5 5 nogituusa wano tekamu ka transport ko 5 binika egenda twawadira mu famire binika egenda va buwama totubuuza nti eddundu teriiwo
naye tulina kuwagira waki kubanga jjukira naye agenda leeta baketi 4 ko biki kitegeeza package ekola ki thank you waliwo buno obusero butto n'atonya kyemanyi nako kayina waliwo kolanda nenemuko waliwo n'akalala akatono bateekamu chips butto n'avaamu bwati kati junior nekyo tumuwandiikeko egundi tebeerabira tebadaivatinga sente za garden milicenti tebikwatagana nowabaketi sente ezo yandibadde azimpeereza nno agenda asozisa ku simu yange nenzikuwa muteeke ku simu yange nasaazi abitutegekere aha omulala waki njagala nve wano nga bizinesi ya Nalongo tugikutteko hafu tusigale nga tuloota whatsapp waliyo omulala bambi musome jasi tugenda kujjako bwappi tewasobola kubanga awo tewali mulala agambye nti nze njabba waayo 10 PN Sunday wedde abaana baali bayomba nga tosoma messages ate nakugambye abo bagagga tubakwata mpola so bonalo tomato sauce webale tujjukiza tomato sauce kubanga bane chips obwo wandika requirements wano katuandike wanene awandika beberenga byeya kati ate nayo nayo pate nga tugulawo business ya Nalongo bane emikolo nayo nayo pate nga tugulawo business ya Nalongo ezinasooka tugenda kuzeeguza tulina ogenda tutestinge zagenda ofumbira abantu abantu kwe bali balaba network enkoko abantu bagala nkoko ojja tandikayo n'enkoko emu nedda lwasooka zisiika Nalongo tugenda baboogeddeko anti ezo ze banaatuwa mu kapito nga tumaze okugula ebikola ze tunaafissaawo tugeze tumaze okufuna amanda baketi masowaani kati ze tufissa ze tumanya ki kye tugula okitegeera kino ekintu nno kigenda kuggwa mu biyita byakusaaga njagala Nalongo akolera abantu chips wandika ekifo mu bunyama tugenda tandika n'amagi Nalongo tuleeterawo ku chips okitegeera beera ne Smailo tebalina wandika mbu chips za kawunga ezikukka nedda savinga ne Smailo tovaako waya bw'okola bizinesi ebyokunyiiga sooka obize ebbali bagenda ate bw'oba otambuza ebyokulya ng'obitunda bakutuuma ebinnyanya bigumire oli bw'abikuyita leero n'otanyiiga enkeera abivaako kitegeera gyalo mwagiwandiise Millicent kyatukoze agambye ya 2,000 oba mwali mu mulembe kyogwo ekisoboka waliwo buno obuntu obusiimula essowaani nga wakazooza obwo ate nga bubeere buyonjo bannange njeero bizinesi egenda kubeera yalakizale empute za gundi empute za tray z'amagi wano empute za tray z'amagi wulira thank you so much nazo nno nkulu tebaziguliza akanti emu ya 13 nzinga ndozo baloka ntukala isikaja ne uli ebintu gye basoma ebyetaaga akakadde tekalina kye kakola alo kyekiralo kibulayo Nalongo enkyakola research y'ebifo mulowooza ebyo bibanga mu sente mmeka wano mu ddundu okupangisa bitandika 3 ate ettaala eno eyaka ekiro okufuna amasannyalaze akuwa ekifo wabawo amasannyalaze olina kusooka kuteesa kubanga wagenda okupangisa genda mugamba takawungeezi yakusako ettaala emu alina ogisika nebeera kiri kitya ekimeeza mwakiwandiise kati watuuze ekimeeza waba ku ttaka bakikola nga kirina stand mbadde mmanyi wagendawo kapeti y'ekyoya nedda kati wamala okoza ebintu abisaawa mu bucket eno egyo basiimuula naye kakapeti kaba katono mita ng'emu akasaba ku mmeeza
bakakubako bakakubirako waliyo okunywera nawe kasitokyetekamu olaba enkuba yatonya mu vidiyo ne kapaati k'enkuba mwekali nga nedda wuliriza tujja saba okwo tutambula n'okusaba naye bw'ogenda n'ekirowoozo nti bandoga oba omaze baba bakuwangudde bw'ogenda ng'ogamba tebajja tebasobola naye kasita okyeteekamu ti oba naye weŋŋenze waliwo abalogolo owedde ate kasita bakutandika nti jangu nkutambuzeeko wali wammanga bizinesi ekole olwo sente zowandiguzeemu enkoko bizinesi egejje olwo owedde ogenze bwe kiteekemu muli katonda yakireese tumaze kugendayo bakikuwe kijjidde wano akyogeredde wano okitegeera amaanyi lwaki obadde onsaba oyogere oyagala kwebaza nga tetunnakuwa bintu anti oli anti njagala kumuddamu olaba anti buli wokola bizinesi owulira ekigambo kyenjogera abantu bebaka kituufu batambulira mu kukola ki mu kuloga naye nze byo sibikiririzaamu katonda wange akedde n'angabirira era ajja kugabirira bizinesi y'abaana sikikiririzaamu neddawo kusifa sijja kikola ate nze kyansobera nnina omuntu eyali ampa amagezi nakola edduuka Hosh Fashions ku Jemba Plaza nempangisaamu omuntu nateekamu abapangisa bino byoba n'edduuka ddene buli mwezi nga nsasula miliyoni 4 kati neteekamu ow'ekyalaani nembateeka sayidi nensigala nange sayidi naye nga mwalimu omukyala nga mwagala nnyo ku mutima gwange because yasookanga kuntungira kati bwe nakolayo bizinesi nga olwonva bulengangazi we kati nenjagala mupangisa olwedde wakyalaani ambeere kumpi nga yava dda mu bifo ate batuwadde n'omutwalo Agnes yagusindise swaga mama muteekeko then Agnes atuwadde omutwalo ogugwa agusindise ati nkyakunyumiza omukyalo oyo naŋŋamba eno gy'oyingidde weesibe 2 togenda kumalako owulira kati yatandika yennyini okuntabula n'abapangisa abalala naŋŋamba bwe nfuluma kuba nze saalina budde bubaawo naŋŋamba bw'ofuluma simaba kye bakola mu dduuka lyo simanyi nasanze gundi ng'ali bukunya simanyi balimu naaza omuzigo gw'endiga simanya biki naŋŋamba ebintu bingi ku myaka gyange nga sibiwulirangako jjukira abakyala bakulu mbapangisizza ndi mwana muto balinga bazadde bange n'omukazi natandika okunkonfusinga obwongo n'agamba kati yasooka naŋŋaa waliwo omusawo e Masaka nambeerako myezi aŋŋamba w'e Masaka oba yali yeerabidde mu ddakiika naŋŋamba ate waliwo ow'ekamuli tamanyi w'e Masaka naŋŋamba w'ekamuli kyati shifa tugende ku w'ekamuli w'ogendeeyo n'otagenda walala wayita ebbanga alwadde ye kenyini agamba kintambula eno kikulukuse eno kati kyakkiridde omukazi n'agwa eyali owakabi omutunzi w'amagomesi mu kibuga nga gomesi emu ng'eyo Millicent gye yayambala agitungira 25 kati nga bamusimbira layini ebiveera by'engoye ne bikoma eri abantu ne batandika okwekyangirawo ng'abamu basawo takyatunga ngoye omukyala yali amaze okugula ettaka lye ng'azimba yamaliza abitunze sente azimalidde mu basawo buli budde kintambula yakogga neyemalako emirembe n'afuuka akati mpaka kati neebuuza singa yantwala kuw'e Masaka bayinaawo twandibadde twakagenda mu bameka naye kamuli mwandituuse kati nze nakeera nenva mu dduuka waayi bo baba balowooza muli dduuka limulemye twamugamba aloge just nekalculatinga neŋŋamba nyina eri emakindye nyina eri ebulenga nyina erya Jemba Plaza ate abakozi bantawaanya kanzigalewo agamu nsigaze byensobola omumanaginga nga nkyesaliddewo kati bo obwongo bwawe bubagamba mbu bandoga nenze muli sikiwulira era nkiwakanya kati bikubiwakanya kati nange bwekyeteekamu banange wali nalemu abandoga but nekalculatinga neŋŋamba bizinesi zandikoze naye sisobola kwegabanyaamu inakyo sense oli muntu omu tosobola kufuna abakozi bonna ne baba balungi bakulemesa ate ebyaffe byapangisa ngoye omala wiiki 2 toyiseewo kitegeeza bajja zipangisa zimale zikomewo engoye zikanya kaddiwa nga sente tozifuna
kati ebyo ebintu mubyejjemu ffe temumanyi batulwanisiza mu buli ango singa yasinga tinemu. What are you saying? What are you saying? They even don't know. They even don't know. Hey. Batulogereyo nga tetumanyi ne babivaako nga tetumanyi ne bawona ate bo ne balwala ne bemalako. Omuntu nakusanga nze omuntu kyabagambe ya confessingako nangamba nti nkulogedde omwaka mulamba naye nga buli wenkuloga nkeera oli ku live wanyumye ne yereeta n'abiŋŋamba. Olunaku lwe yabiŋŋamba Yidi yatuukawo ebiseera bye baasiba Bobi Wine anti we bali mu free Bobi Wine. Ndujjukira nnyo kuba omukyala yanneekubirira essimu naye ng'ekindooza mbu bawampositinga nnyo bino ng'era boolaba bwe bampositinga yagamba mbu bawampositinga nnyo kati yalowooza njagala bbaawe n'asimbula okundoga naye ate saamanya nti yandoga ye yanneegambira kifo omanyi nti nze mbadde nkulogako nze Raila kati walekedde kati Naalongo mbikugamba nga tuli babiri. Ebyo bintu bikoza bimalako emirembe sibivumirira abikiririzaamu bwe bikolera but that is not me. Bangi batunyiizizza ne batulwanisa tukimanye ennugu ebaayo teggwa buli wamu n'asese naawe leero akuba omugonga ati n'agamba kirabe nno leero kati ennyini mwe tutambulira bwe bulamu okitegeera. Kati ebyo tebikutwala mbu ate gundi takusekedde mbu muntu aleko wali mama gundi oli akola yakola atya. Wenoonye kola emikwano sekera abantu beera friendly beera muyonjo buli budde noonyo osukulumya otya ofumbya otya ebiwoomera abantu. Oli wajja ne comment nti chips ziri mu butto mungi kinoonyereze nti nzikola ntya ne zikala nga temuli butto mungi. That's it lyeryo eddogolyo. Okirize Katonda lwokiriza nti leero okola ne bikola enkya ne bigaana togamba nti ate leero zidibye kati bandoze olwogenze gwe kyogamba Katonda aba yakkola ng'olina kubeera successful mpaka nti leero kati Shifa ndabiseko online bonna bampaanye n'enkyolooza bonna banampaana enkya wajja kujja yanvumako but kiboke togamba nti bannanga yandoze kati laba abantu comment mbi si buli lunaku nti wabaawo bad days and good days. Obulamu bwe butambula nga weewe emirembe ng'omuvinga ono kiri kitya. Okay ategedde kye tuliko tumutuliddeko twasaze dda keeki eri wali ebbali naye ng'ategedde kye tuliko mukwano gwe Naalonga nti ono ye trainer we ow'amazina gonna amazina ge yazina ku mukolo wuuno ali mu kushayininga. Biki ebibulayo bye tunoonya ekimeeza bagenda kibajjirawa naye nakiteekamu transport ne kijja eno amanyi ewala gye tuliko ffe gye tubeera bw'abanga omubazi ali wala at least atuwaako ne twongerezaako atuwa zaatuwaako kuba transportation na gye byayogedde tuwandiike ku mutima gwe yandyagadde Naalongo akolere ku mmeeza nga tata we yagibazze mukube engalo twagamba nkwagadde Naalongo genda kushayininga nno eshayininga okimanyi kyekitegeeza sikimanyi ogenda kutemagana kumyamyansa bannaye katubasomereko ko ku bimu bye tuwandiise ebiba bibulayo kano akaveera sikata mukwano kanoko sikata requirements ezimu ezibulayo tulinamu ensawo y'amanda tulinamu ensawo y'obummonde tulinamu tomato sauce tulinamu esigiri 3 ennene emu n'entono 2 twetaaga rent wekifo ekimeeza kiri eno ewagundi ate wakiwandiise twagala ekkalaayi twagala ejjaalo twagala amajitre twagala budasta oba butawels twagalako olweyo twagala butto omunnyu ennyaanya paketi z'amakroni nga ziizo kapeti obutungulu akambe
n'akataasa twerabidde okay bali chips ewammwe mufumba mmwe nakati ogenda zigula mmeka gwatuwa nakati mama bakasitoma nga mwagala bingi ali waliwo kyeboogedde obuveera kituufu addukana pampa mbozi basipakinga mubuveera amasowaani twafunye dda amasowaani dazens 2 nyingi nyo tajja nazitwala mu bagenda tuwa essowaani 24 pepa baaga then waba ne buno obweru bwe busavieti banditeekako kudde nammwe muziseeko ono bizinesi ya maama bani abagenda oteeka mu silver plate tugitunda 2,000 ulira menta muba boyfriend baabwe menta olimba baawo takyali boyfriend negwe nga tugulawo bizinesi tulonkinga bizinesi ya Nalongo eyo nayo pate tugenda kutestinga emmere nga bwe bagulawo ekifo soga mama abagambye mubale ebibye kozi yatuwadde apron soga mama atuwadde apron n'enkofiira n'atuwa umbrella n'atuwa ekimeeza n'atuwa ne buckets 2 nkisomye mukwana PA tugenda kugoba Agnes yatuwadde dde omutwalo ye cash gwe tulinawo kakati Nalongo waneeno kinene ekyokumutwe nekino ekyosibako oyagala tukutereka ekigambo oba oyagala plain bangalako ekigambo kyerinnya yange newopusifa amanya abiri kati eyo mbadde manyi tuteekeko erinnya lya bizinesi tugenda gituuma ki ayogalako ki kubanga kati awo bopushifa talina wajjira fast foods kya luzungu nnyo abantu bajagano tulyako mutuwa amanya bambi abali online eno bizinesi yammwe Junior tukugobye wadde twagala kya Luganda naye mama mbu chips za Nalongo Nalongo bizinesi eno kirooto kyogwe oyagala tugitu omanya ate nze abafuuse Nalongo kuba ogamba Nalongo opushipa kiteeza abalongo nze osanga ate mbaagala abawala nga bafaanagana nga tebabaawula Nalongo oyagala kigambo ki oba ekyo namala kwebaka okirowoozeeko babiwandiikirako mu kiyembe mama Millicent anteereko ekinyuma tubuuze manager Nalongo's chips and take away katusigale ng'erinnya tulirowoozaako naye Nalongo tuli siriyasi oba gwe toli nabirabye dda naye bambi webazeeko omukyalo ono bambi Nalongo mbu bakwagala wano yoyo eyakoze nyashi Nalongo kyenyinza okubuuzaamu esowaani za chips olinayo ekika kyonna kyoyagala nga gwolya muli kyoyagala sowaani kwotera bakasita anti sibumanyi obumanyi kale oba bulinga bwebuti bagenda amakuyinza kiri kiki eyo batuwa mannya batuwe n'abaseeza ngozi bwe zibaako ejjiza mmeka anti batandikira ku 2,000 plane nga zerayisi tunafunamu
Mani nsandikira ku 3 eno nsandikira ku 2 bakuwaako butono era buba butono kati ezennya kwe kuba eggi 3 kati si kasanvu naawe nasaaza olw'enkoko oba ogiguze emmeka ne chipsi nedda ewammwe walako ku wano naye ewaabwe walako ku wano ewaffe sinziira agenda kubulandinga epuloni agenda tuwewedde naye epuloni batuwe 2 akyusa kuba ayoze leero nenkya omanye ekyobuyonjo nkiteekako emphasis leero bwayambala eno enkya nga endala ate tujja vangeri nga tetulidde abamu naye kale nedda wano mu byebyokulya leka bino ebyokuyonjowala ewaka ebyaffe bino ebitu byebyokulya biri trike abantu nze nange netegereza ate za bbeeyi anti ebyo twabibalekedde mutulowolezeeko kuba temuli tuwa ssente kati oga okulowooza gwammwe kyokka ate za bbeeyi ekyo esepiki eddi nga temunyumizangako batunyumiza nnyo ebbaasa babi basumululirako sabula nalongozi besti chips and take away katuline n'omulala tuweyo kulinnya byebyo tebibaamu kalawo nedda ejji balisiikira wasi mu flying pan bannange yandibadde flying pan esepiki esiika bubi sigiri nanistike yetya tugiwandiike ndowooza mukirabye adde bagamba akakadde nti tekalina kyekakola gyenagula eya Millicent ya mitwalo 6 tuguleeyo kubanga amagi then tugulireko neeyo gye mugambye flying pan nalonga agenda fuuka ensonga nejja nemo ono mumugobe tukole meeting eyiye nga yamugoba tumaze ali luddawa tetuba kwogera flying pan agamba kino egg spoon kino egg slicer tekigirako muki ogamba egg slicer ya 15 ewa ebivaawo kati biwedde we batujjukiza nze omanyi omuntu bw'aba nsaavinga emmere nansavinga mutunuulira the cleanliness gwampa gwe kennyini soka ofaanana ekyokulya ebyala tobikola ekiri ekintu kyetwambala ekyefu ngaoli class what soka okyeteeka ulira zendexibwa tayerabira kusiiga ku mimwa kyekaye byebimukuba zendex byebimukuba nga ndakyamulya atunuulira mimwa ne bwatakola makeup ate kasikini ko kalyoke tokamanyiiza kwesiiga bintuntu biweddeyo abikime aginone so kyekyo naye nga so far so good akaki obutebe mwabuwandiise n'akameeza ate onaafumba ye atuulawa kugamba ebigambo naye naalongo bizinesi gy'ogenda okukola wali obeddeko awo n'ogikolako research muli ogimanyi
yayita suubira kati leero okuva etwogedde ku lunaku olunasooka tujja kubaawo okwatemu nga tukulaba ekinaagaana abafumbi weetuli okitegedde nti wano munnaaye kano osaze kale ntekajja bamanyi okigenda kubeera ku street tibana kitegeera bano tugenda kubeera ku street tujanjamye eri street egenda kwata omuliro ekizindalo kyempulira bakiyita mukalakasa kale ndakagamba chipusi n'enkoko ebiwooma eddoboozi nali manye omuntu ayimirirawo ng'akwogereramu okokeni ngenda gusaba ye kuba yalina experience kati amanye egigwako amangu amanda egikola ennyo kasiga kaba kwogera chipusi wano ewannaalongoozi chipusi tekasirika nabadde mpita wali mu ttaawe bwayise busimbye layini naye mayi bukubagana akono kaba kagamba engatto niigiina akalala kagamba obutungulu omulala kagamba enkoko ensava kugamba nogamba mpulirize kindegeki nze nagambye egaadi bakunoonyeze n'ekibanja osengere eddala eno temunnemesa ofumbirwa omusajja anamuwasa akole kingaze naye ekituufu kiri nti va ku lujja kuyimbira akayimba kandi alimba ndeka naalongo katumale bizinensi ye neya gaadi bambi njova wano ku lujja mutye nedda temutabula mukolo gwe tulimu kati naalongo aveewo mangu kubanga tulina ekya gaadi kati awo afunye omukisa n'ava mu ddiiro nkwata nnyo ebigambo byo sigiri ennene ne butto bwe tumala oggula ebyo ebintu byonna nga tumuwayoko ne cash agula nti munnyo bye twerabidde munnyo mweguli balansi afuna n'agulayo akaceera abaana ne batajja chipusi ze bawako zaabwe okubanga naye mweraliikiridde abaana mulinga abagamba be bali ennyo bulijjo tebalya naye bizinensi tukyalina ogizimba otumala ogizimba awo tujja kuba tuyize bwe tugibala ayinza otoba obugumu si buyina abaana bagaleka chips wali ngaka naye nedda asoozigula nga yeesasudde omutwalo n'ogamba nti okoze nnyo oyo kapito tegeyagaliramu nogaba nereero nkoze olina okuzzaayo kuba maama era tunaddayo mu meeting entugana naalonga amanda ge twamuwa gaggwawo kati bane muto w'amanda ebidda ezizaamu ate nguuno manager wo mu ebyo ajja kutraininga totya kwebuuza ku muntu nze waliwo chips ze nasiikako lumu nezeekolanga amatooka amanyigira si kibi kwebuuza nezemenya zonna woziiye nezibeereramu ddala nezikala ezizo eva neerabbe omukyala wabiwoomererwayo zaali bumonde kiwala obumonde bwa chips n'obutali bwa chips si buli kamonde ka chips so naye byonna genda biyiga ensobe enasooka yes kituufu nnyo abalina okufuna era ababumu abatuufu kuba oluba mu bizinensi naye nga bannange tugenda kuggalawo tusabireko ekintu kya Naalongo kino osanga kikutuka mu wiiki emu bbiri tomanya era nagambye eddala oli tusiibule so bannange abaliko tweyanzizza nnyo tweyanzeege kabongere okukirowoozaako kubanga omuntu bw'agamba mbu ebirooto bye biri mu miliyoni 3
ye nga kyekirooto kye nga bw'azifuna abaamaze omwo mwe muli bizinensi ne whatsapp kati menta oseka ki menta jangu omutuweereko business woman kati netandise omulabanga business woman omutuweereko ku magezi era ddala kuba menta mwe muludde mu business namugamba topapa nze bbanga nze nakakola bizinensi eyange guno omwaka ndi mugwako naye nga ne James October okutuuka okuyimiza edduuka lya plastic eryo tewabadde wangu ne bw'oba okyogedde olwaleero ne wavaayo akuwadde 10 ne wavaayo akuwadde 2 n'akuwadde ebintu ebikalu kyebalize Katonda kyokka kimala oba batuukiriza oba tebannatuukiriza tubeebaze kubanga bannaye n'okiwuliriza obuwuliriza menta jangu bambi omutuweereko advice kati mwina omulabanga business woman business owner owa bezinze odda balaba video ku laptop bo balabye pure print kyebalabye okimanyi bambi oyo omukyala golabaawo business lady business omuto gwe tulinawo saawa eno mugenda kyawo omuntu omulimu nga business ekuze ate oba bw'otuuka nga tufunye zihayaringa omukozi tumujja muffe wano ezo sente era ziddamu ffe mazima kuba otuuka nga mulina otambuza eneeno naalo ismailo libagamba ki naalongo erinnya Birungi Josephine Nabagala Menta Medi w'ekyasa nkwaniriza mu industry nasooka nenkwaniriza mu industries y'abanoonya emirimu kati sofa we tutuuse tuli mu mulimu mwennyini bulijjo anoonya omulimu yes bulijjo anoonya omulimu nga n'ekirooto okirina kati then ekiddako gwe wennyini gwe mulimu kati gwe boss naye ekyenkugamba kimu mu business tulina business plan nasaaza agyogeddeko era ababadde online mutuwadde business plan ne mutuwa n'ebyokukola n'ebyokukozesa nga tugenda kuddayo ne Naalongo tuddemu tulowooze eddala ekituufu tuddemu tulisetinge yes tujagala business gye twagala eya chips nga Millicent bwe yagala ekirooto kye asambemu ku gawuni era bwe yamala okusamba gawuni takyalina kyatubanja nayimba akayimba nti ndi mu ssanyu nange mpe essanyu nagamba goodbye natugamba good nagamba she was going kati then Naalongo nga bw'obadde ne smile bw'obadde na buli kimu buli business erimu challenges kati nga bwe batugambye mu ssanyu batugambye banayeswa mama gwe kale naye byonna weebale otukoze bulungi Naalongo wajjeeyo ekirooto kye ffenna tureactinze mu bulungi so Naalongo nga totidde nga toweddeemu maanyi bw'omaze okuwayo ekirooto kyo buli business erina challenges naye tetutunulira negativity za business ne positivities zikola ki zibeeramu awogedde ku byamanda ku byaki byonna naye n'owulira nga kyekyo kyokola ki owulira kyoyagala kyekigenda osanyusa omutima gwo era ogenda kuddayo still bwe tumala okola business plan era tuddayo ne tulisetinga kati ene badde business plan tugitadde mu bantu then tugenda kuddayo tulisetinge azinga moods zaffe zikakkanye abo badde batugamba wano wandikoze kino then we are going to restart tugenda kuwummula n'omutima gwo oba owummulira mu katebe oba owummulirawa oddemu olowooze then bw'ona omala okulowooza kyonooba otuwa gye bayita final plan bw'ona omala ogituwa agamba bani nalowoozezaamu ne ngamba chips zino yandibadde nga by the way bwetyo kubanga abamu batandika ne
capital wa chips nga gamba nzinga natandika n'emitwalo 3 Nalongo obukadde 2 nga butandika business ABCD kyogenda okukola bakiyita restart plan ogenda kuddayo weebake kya bugazi orisetinge wabula buli ayogedde wano tomutwala nti takwagaliza buli omu abadde akuwa ndowooza ye bw'amala okuwa endowooza ye then ogigatte ku yiyo eyiyo njawufu nnyo ku ya Millicent yali ayagala kusamba mu gawuni oyagala kukola ku bizinensi ya chips buli akuwadde n'agamba wandikoze ABCD ddayo kiwa obudde then bw'onodda next Sunday ojja kuddamu ng'okoze eki obisetinze already baswag mama kwebali bahukifa baddeyo already bannasazi bawaddeyo mu business agamba newe bigamba nti ekyabiyingirewo lakeyo emunange from abatali lake ngaggwe era webaze Katonda nti ati sigolese ekirowoozo kyo ntikolaki nekiddibwamu naye kyogenda okukola ye reset ogenda kuddayo resetting nga tuvuddemu okukyamuukirira tulisetinge tukakane resetting weerabire nti yalinye taxi n'asula mu overnight okweresetting abadde bamugamba Nalongo kitegedde ekya resetting nedda nga bwe tukoze business nga bwe tukoze enteekateeka ya business gy'oyagala kati ogenda kuddayo ewuwo oddemu olowooze bweba kyekyo abadde aŋŋamba ono omukyala nti nkole manda akyogedde mu mbeera ki oli manager yes naye yakusindise yakola kuki ku chips naye yakusindise yakola chips nga jalo ya 10 mmeka nga ya 10 ebintu kati bikyuseemu omukyala akugambye nti rent wa mitwalo 3 ebaka obwe 3 takyaliyo kyenkugamba nti ogenda kuddamu olowooze bw'ona omala okulowooza mulimu ebirala ebijja okweyongerayongeramu ebitali wano medication obujjanjabi bajja bwagala ogende bakujjanjabe gwatuguza chips wejjanjabidde otya yes baagala certificate bakugombolola naye byonna byonna tosooka birowoozaako kati ddayo oddeyo olowooze bisoboka bizinesi eno ddala kituufu beni bwe tumala baswag mama tubaaniriza mutuzizaamu nnyo amaanyi buli kye tuleeta mmwe mwaniriza ne tukikubawo ne mutuzaamu amaanyi Nalongo mumuwadde bizinesi agenda kukola bambi akole Nalongo era abasuubiza okukola obulungi era nga bwagenda okuddayo okuddamu akole reset tugenda kuddayo n'okusande ddako ng'abagamba nze namaze okukola save nga maze okunoonyereza nga sente nnyingi nnyo nga kali kamu ameka nga amaze okukola nga kali kamu 2 oba kamu 8 nga tezikyali mmeka nga tezikyali 2 nga si yoli alowooza ennyo nkati nga kati bwalowooza ate kati omukozi kati si byakuteekamu ki si byakuteekamu mukozi tubaaniriza Nalongo nkwaniriza mu bizinensi tokoma kubeera bubeezi wano wa nnyashi ng'oli musanyufu tusuubira Nalongo agenda okukola bizinensi weewala okuddamu okulowooza olina okubeerako kyokola byogenda okusiŋŋaana Nalongo bagamba otaddeko nnyashi yeshi otaddeko nnyashi naye nnyashi egattako ki nnyashi si ya bwereere ate Nalongo ogenda kukimanya nti omuti kasita gumulisa balina ogwogerako Nalongo buli omuyembe bwe gumulisa ku kkubo bagukuba amayinja emikwano emipya n'abalabe kati Nalongo banakubangayo enkonyogo emu n'ogamba nzoli yaŋŋambye chipusi zange tezaanoze munnyo enkya oyo sijja mmuguza mukwano oyo ye kasitoma ate gwe tusinga okwetaaga kasitoma abeera ne complaints buli kaseera batumwetaaga nnyo okusinga ono buli kaseera abeera ng'asiima Nalongo nga gwe leero kikoze Nalongo lunaku togenda kikuba kituufu lujja kukya ku makya nga chipusi ezo ssaawa 4 tebannazigula
Menta agenda kujja Nalongo twakuteka mwana sente zaffe mu meeting tovaako. Ngarwachi. Nalongo weragira mu business naye tetumanyi nti wajija na wagadi tovaako. Bajja bikugamba naye era eyo Smile nga bw'oseseemu kisigazeemu. Ebyo nabivaako kati ndabirabe. Tobivaako mu maaso ga Shifa kubanga Shifa tagenda kubeera ku eno bakka. Olunaku lumu Menta ajja kujja akugambe Nalongo buno buchifusi bwompadde nga ne sente tuwesonda tojja kugamba naye Menta olugezigezi lwo sijja kuwa. Teekako eyo Smile gy'olina kati obunseera era nzigenga mu matidde abaagala obbawola. Si lyangu bizinesi si nyangu. Sijja kuwola goge mazima. Nalongo ate tulina engombo wano egamba bizinesi etawola teyimirirawo. Anti kati otyanga totuwola wemba mpola nina kuwola muntu gwe manyi bagenda kunsasula. Anti Menta gwowoza agenda kuluma. Nze sigenda kudda nzize kwewola ngenda. Menta wemuwola wemuwola nenda banga nedda baaba awo mba mukubira ku simu akantu nga kalwayo sinnakafuna nange nkyayiiya. Nalongo olw'obukumi nkubbye nnyo bizinensi yo. Banaye awo muleka bulesi ndowooza omuleka nadda. Kati bwemba nkomyewo nkola otya? Nga nkuwa era ng'oba onnuma n'onnuma. Nedda mukwano. Mu bizinensi waliwo ebintu bibiri. Tulina ekisooka gye bayita business language. Tulina olulimi lwa bizinensi. Nze sigenda kuwola naye gwe togenda tegeera nti sigenda kuwola. Kati Nalongo ozze kunneewolako ne nkugamba mama Jolini leero ngozze mukwano. Ne nkugamba leero oyimiridde otyo omanye ennaku zino ebintu tebikyatambula. Bwe nzija nkunyumiza eyo emboozi omanya gye ndaga kuba nkubanja. Naye bw'ona oŋŋambirawo leero mukwano teri. Ne kali akalala sijja kakuwa. Naye nsobola osasulako kuli ne kuno ne nsasulako ate ne ntwala. Ye business bwe lulimi lwa business. Era Nalongo bwe tuba mu business ffe bonna tetubalaga nti tetulina kye tumanyi. Nze mu business gye nkola nabagenda nga nina degree. Kati Millicent yammanyi nti natuukayo nga ndi wa certificate ya A-level. Naye nga nagendayo nga ndi munene nnyo. Bali basobola okulowooza nti gwe bakolagana naye ate at least muki. Bw'otuuka mu business teweefeerya kugamba nti oli wansi nnyo. Kati tuyinza okulaba Shifa ne tulowooza nti ali waggulu nnyo nnyo nti ye yagenda nnyo naye ng'ate akakodyo kaakozesa. Mwattu ffenna abali wano tukola ki? Tukasobola. Totuuka eri n'ogamba maama olwekaze nagamba how much? Bannange oba ate gundi ali luddawa kamukubire essimu mugambe what do you want? Pozi how much? You said what? What? Yes, bwakugamba what nga nawe oddamu what? Kubanga ajja mmanyi obunafu bwo abukozesa akole ki? Akubbe. Tebaziba buzaana. Byonna mu business mukwano tubisuubira bikola ki? Bibeerawo. Ng'olina experience mu business. Ng'olina experience. Bamikwana bali online tweyanziza nnyo olw'obuyambi bwe mutuwadde ate n'obuyambi bwe mukyayongera okutuwa bamikwano tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nalongo kati business woman ono gwe mulaba wano wa Nyashi Swag mama tweyanziza abatuwadde ebikalu Norini Nasazi tweyanziza Eke Nasazi
nabbanja mu wano bizinensi yo next week tunagenda otuuka wano nga byonna ebikalu ebitandikibwako assets nga tuzirina n'amaanyi ge tulina nga tugonna tugalina mukwano twebaze ku bantu abo tugende ngenda kwebaza nzekka kale tweyanziza nnyo tweyanze bambi thank you mente ebigambo ebyo birungi nnyo nnyo bannaye nze simanyi sitegeera nakutegeera oba bannaye simanyi nze ani bannaye oba bali kubona abali Kampala bali kubona bali kumbona bannaye nebasaba mikwano okushifa bannaye simanyi wabula Mukama kyajja okumpeera bannaye kibadde kirooto kyange nfune ku mulimu mutuwe ku mulimu bambi muwagire ku Naalongo 5 bannaye nebaza nzani bannaye kyokyo Nsaalongo tadde nagamba muzze ku baana oba akomyewo mweyagala byammwe tozza ku baana nze mbamanya abasajja bw'amala okulaba ng'oli mutobi bambi Naalongo nze ngenda kukyawaawo tutegekera bano Naalongo Ssaalongo bw'oba ondaba mmwe mweyagala byammwe oba awutu temuzza ku baana bannaye okusifa kyogedde ekituufu Ssaalongo kyatukoze tetwetaaga enjala etulumye buli kimu kitutuuseeko era nkimanyi tekiriyo kunze sisobola okusifa sisobola yayagala okudda nebigaana kuba nze saagala nze nali nyinayo gye nayoleza zaali ssaawa 10 mulongo naŋŋamba taata yabadde eri wa neiba ku nju n'atuma abaana eyo waliyo abaana balongo mubampitira amannya kati tweyanziza mukwano okushifa sisobola kwiwa kuba sisobola abakazi olina bangi wanyima bizinensi n'otusiibye enjala alina abakazi kati 6 nyamba Naalongo tosanyuka nowerabira ebibi bye beera ng'obijjukira sisobola kwerabira ebibi by'ab'emmamba be bankoze wammamba tetukyawa kika kyonna kubanga kibuuka Ibula bana Ibula sori bambi nebambi tudde mu mazima sobola kuddira Ssaalongo ku kye yankola sisobola ku kye watukola nina okuzina kinawolovu kuba kati nyina essanya ate Ssaalongo saagala oddemu kunziza mu bizibu byo nkimanyi abakyala be bandaba naye mukwano newonondaba abakyala be balina WhatsApp waliwo atava ku TikTok ekyo kiggwe mwana muwala musoga nayo yo weyampa ate olaba muwakana kino mwalabako surprise gye natwalira omuwala yali omusajja amwetondera nga yakwata oba ssente n'akola omukolo ng'omuwala alina abaana so nakwata eyo kakiri ne neeyongerayo omanyi nti oyo muwala gabakuba naye n'akuba essimu yeetonde nga byamutabukako olwo zimaze okuggwa wadda omanyi nti oyo omuwala omusajja yankubira ng'ali Bungereza naŋŋamba nze Shifa mbadde nnoonya mukazi nga tayagala kuzaala njagala mukazi mukubambaga nga si byakunzaalira njagala tukuze abaana abaliwo omusajja ng'ali Bungereza n'agamba nakola dda ssente zange ngenda kukwata abanaye bonna mbaleeta e Bulaaya ndayira nemba connectinga ng'omuwala alina abaana be nga 5 n'omusajja naye yazaala dda yakoma tayagala baana tayagala balye buli ssente kumuwanjula nkati ng'oddaawo mbuulira mukuwano ate abasajja abatalabirira bazaala nnyo abaana kuba abatamanyi talina bulumi
yayagala azaale buzaazi kuba tamanyi kyekitegeeza kulabirira naye alabirira ye bajetinga Nalongo tomenya mutima ku olwo lwe twawukana sisobola opusifa nze njogera ng'asaaga njagala nnyo naye n'okukyawa nkumanyi sisobola bane sisibanga ku njala naye omusajja gwe watusiibye enjala bambi njagala ku mutima gwo buli budde ojjukira ebibi bye ne bwanajja ne simayiro gamba Saalongo osimayiriize naye enjala yannuma bambi omukuba ebibi bye tomuwa WhatsApp yo ati nakankubuulire we nava mu ngoye ng'ali ku nsonda n'alyoka naŋŋamba gwe kitombuuza namugamba nkubuuze ndi mwana wa nnyoko namala naŋŋamba mbadde mbalumiriddwa mbaweeyo akatwalo kunzoora bankoze kinyaanya bayibayi byansi nentambula era kwe yakoma n'agamba munze newaabwe yena mwonoonye naye bambi mbeebaza bonna abambeereddewo njagala omwonoona akunyiigire tafunamu akatima akadda sisobola kuba n'akazigo anti mwe abakyala temukyawa sisobola opusifa nayiga kyawa Saalongo tagulira muntu lugoyi Saalongo tagula kazigo kati oyo mukama yamumponya bannange gwe bagambe n'abeewuwe basiiba njala ebyo naawe mbwe bwe taata w'abaana nedda mukwano bannaye abaliko online bambi mbeebaza mukwano mwebala okunjagala tuli wano tuli kweyiya twegattagatta kangira ndowooza nga bwe baŋŋambye ndowooze kyennyina okukola naye mbeebaza buli atodde 10 era ŋŋenda kitunulamu Uncle Gadi ŋŋenda mukubira yajja muwe ansa ajja babuulira ale tobeewo gwe kusande kusande nja kubeera anti we naalowooza nga muddamu opusifa neyanziza maama byonna yekyaliwe anti munaye yantuusizza wano singa saamulaba simanyi ndowooza oba singa ndiwa simanyi nzijukira Nalongo wampandiikirako ebbaluwa kituufu saagisoma kituufu nga saagala binkwasa nnaku ati munnange twebeereremu maama nassaazi weebale nnyo weebalire ddala mukama akuwa omukisa weebale n'okuba n'omutima ogw'obugabirizi nze nkimanyi buli atodde ku baana bano naye njagala buli omu atodde ku lw'abaana bano mukama akumpeera omukisa ate agaziye buli kimu kyokola bizinesi buli aziina zeeyongere kugaziwa opusifa simanyi era we naafuna WhatsApp simu sigitegeera nja siiba naku 2 wagadi anjigiriza akunteereko buli kimu neweema nkugambye wasiibye otya awo newenjigala balala saagala nebambi neebaza era neebaza mbadde bula abatulaba mikwano kama abawe omukisa amiina mwebale nnyo mwebalire ddala amiina mwebale nnyo bane mwebale kubaako oyita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 engero bajjukiza nti tuyitireyo ku Hypex Studios tugenda mu season tubuukinge baba bize nnyo toŋŋamba nti bannange shifa omukolo gwange ate ng'oli bya speed ng'obaagala ng'ate baba buukinga dda nabagamba bw'olowooza ku vidiyo ennungi ebifaananyi ebirungi togenda walala okuggyako Hypex. Good night mwenna abatwagaliza ebisinga ku sayidi y'ebaka Nalongo tukikole ne mwami Gadi tukikole neera bane musule bulungi vice Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa